Kampala muganda wange akyakalubidde ddala naddala ku nsonga za floods. Enkuba bw'etonnya bwe twogerera bannayuganda bamaze okubeera nga bakitegeera nti waliwo ebizimbe byo nga tebirina kubeera nga bipangisibwa kuleka mpozi ng'ogenda kukola loosi. Naye nga okusinziira ku official omu akola ku bya traffic yagamba nti eno governance problem so si natural disaster. Wabula enkwasaganya embi yevaako amataba gano amaze okwanjala mu kibuga enkuba buli lw'etonnya. Kati bizimbe bingi byabadde affected era nga Mutaasa Kafeero, Kwalisel, byonna byonna munnange amazzi nga gayingira mu basement abantu bwe batyo nga bakiriyalinga gwoba oli awo olaba pikipiki bazambaanonize bazirесaawo nga ziri pikipiki bwetukira okubeera nga amazzi gagisenda. Kakati abantu bo bannayuganda bo bennyini yababeera mu kibuga batunuulira ensonga eno ne bannyonnyola lwaki ensonga y'okuzimba ku mwala gwe Nakivubo yevaako ensonga eno. Tetumanyi lwaki bamenya amayumba obuyumba bwonna obuli ku kkubo mu Kampala bakiriyalinga ekibuga ne batamenya kizimbe ekyo. Baali badde babimenyawo bwe kibanga ddala mu butuufu bano bannaffe baagala nnyo okubeera nga bakiriyalinga ekibuga kubanga ekibuga tekiyinza kubeera bwe kityo. Era bannayuganda baalikodinze obutambi akatambi ng'engenda okuzannyira nga bannyonnyola obudumu obwalekebwawo nti bwe butwala amazzi mu mwala guli haamu obuzimbe bwatulimba nti bubwe obutali bubwe nga tumanyi bulungi ennyo nnyini bwo nti ye muhoozi. Ekintu kye baakola bannayuganda bwe batalisituka kugamba nti nga bwe mumenye ebizimbe ebirala nakyo naffe twagala tukimenyewo tulabe amagye bwe gataaveewo SFC yonna bweteggwera awo nga bataasa ekizimbe kya mukama waabwe. Naye nga akatambi kaakano bannayuganda bakulaga obudumu bwe baalekawo. Simanyi ani yapulaninga ekintu kino bannange oba yali alowooza ki? So kakati this is where the main issue is. Amazzi agava eri waggulu yonna okitegeera agafubutukanga nga gava eri ku mapeera yonna nga gajja gadde eno wansi okuyingira omwala guno oguli wano ku haamu. Ndowooza olaba nti nno wano eno geekwatidde wano wennyini. Kati agandiyingidde omwala kuba obuntu buubwo kati kino kyo mukyerabireko obuntu buubwo bwasigalawo butono. Obulaba obuntu buubwo bwasigalawo butono amazzi we gayingira. Olengera obuntu buubwo bwasigalawo butono amazzi we gayingira. Kati gakyasobola yingira gayitako buyisi nga bw'okiraba wano. Naati gayingira matono. Gayingira naye gayingira matono. Obutuli butono kuba kati laba obutuli labaako. Kugana amazzi gonna gwe ng'ogateekako akatuli togeza amazzi. Gayina obviously yitako buyisi. Pressure gye gaba nago nnene. Olaba wano ndo. Tegasobola. Obviously gayina yitako buyisi. Ate kati wano ne pressure ntono si nnene. Ne pressure singa esingako wano enkuba ekendedde. Singa esingako wano eno. Wali waggulu gasudde piki y'omusajja. Okiraba? Amazzi gayitako buyisi. Gaba tegakyasobola yingira. Agayingira gaba matono. Reason being pressure ebeera nnyingi. Okiraba? Gano amazzi gano kati gano nga mangi gayitawo gati awo. Okiraba? Naye jjukira nti abannema baagamba nti bo teba approvinga kuzimba ku mwalo ogwo Nakivubo aba KCCA
Meya Erias Lukwago n'ayogera n'agamba nti singa tufunayo ekire eky'amaanyi. Mujjukira Muhoozi lwe yajja mu kibuga n'agenda eri mu industry eri ku 7th Street eyo nga bw'atibwa ayefuula alowooza ennyo alowooleza ekibuga n'akwata mu mbinabina taata amutumye agende mu kibuga nti keep popularity mu pulaana w'ekibuga. Munansonyiwa naye nabagamba juzi nti omuntu basobola omugamba ti 70 divide by 4 ne babalawo sekendi zaawo n'amaliza gaya nti ani gwe obuuza ebyo nga tasobola kwade ansa eri close naye yabalira ekibuga olw'okubanga mutabani wa taata olw'okuba yakulira mu State House. Kakati ebintu bino bannayuganda tulina okuvaayo ffenna ne tutandika okubeera nga tubitunuulira nga bw'olaba bwe bwalikodeza katambi ako era bwe tutyo naffe ne tugamba tetukyagalawo ekyo ekizimbe kiveewo naye nkugambye nti omu ku ba road safety officials yatugambye nti eno zino floods teziri nakyo nti enkuba etonnya ennyingi nnyo bannange tewabadde kyakukola embeera eri bwetyo. Governance failure era omuntu omu okwefuula nti yasalirawo Uganda buli kimu kyayogera n'akiteeka ku Uganda nti ye ne bw'aba ayogedde bwogezi ne bw'aba avumye omuntu yeefuula nti Uganda eyogedde. Kakati ebintu bwe bityo olw'okuba bali balina omusimbi muyitirivu tebalina bwaguteeka buli we balaba opportunity nti wano tuzimbewo nga bazimbawo bannayuganda nga mukuba mu ngalo nga muwaana mumanyi okukwata ebifaananyi by'aka kazimba ako ke baazimba ku muwala gw'e Nakivubo ne mugaba nange hamu akulaakulanyiza ekibuga laba bwe kitunula. Juzi naliko mu ttawuni ndwawo okutuuka mu paaka awo naye juzi nayita mu paaka omwo nendaba badde sirabanga kazimba ako naye nkalaba bazimbye bataddewo ssente bataddeko amaduuka mangi nnyo naye simanyi oba bano tebaasoma kibayita surface area nti amazzi gabadde galina surface area nene nga gayingira omwalo ogwo buli nkuba bwetonnya ku point yonna we gasanze go convenience yago weeri nga gayingira buyingizi mwala amazzi ne gata flooding. Kakati bo surface area ne bagiziba olaba naye olw'okuba nti oba oli awo simanyi oba Kampala tebalinawo site engineer oba bo twolekedde obuzibu obw'amaanyi y'ensonga lwaki nze nyongera okukakasa nti y'ensonga lwaki kirabika tulaba abantu aba DNA mu nga be bawa ebifo kubanga bonna bwe batuula bakkaanya kuba baba baprotectinga bintu byabwe biba byabwe balaba ng'ekya muganda we bagenda ekyagundi anti tebaagala kumenya kintu kya muganda waabwe y'ensonga naye nga eno governance failure not a natural disaster era nga bino ekirungi nti amanyire ono akolanga road safety official bamuyita Ronald amanyire yabadde ayogera ku nsonga eyo yalabudde n'agamba nti okubeera nga baliyirira abantu continued compensation of victims will not solve the underlying crisis will not nti bagenda kuba kubanga balina essente ate sina zaabwe ate gye bazijja bafuna nfune just tebakola bafuna nfune ne bajja ne babasasula tekigenda ate tebagenda kusasula bantu bonna kukolaki ekikulu kiri nti ebizimbe ebirina kumenyebwawo bwe baba baddamu okubizimba kubanga nze ekyokuzimba ku mwalo ogwo si kyempakanya ekyokuzimba ku mwala kyali kirungi naye implementation enkola gye baakikolamu tebakikolera ku pulaani olw'ensonga y'obwannantagambwako
olw'ensonga y'obwannantagambako okubuuka emitendera singa baagenda ne bayita bayinginiya ne bakuba bulungi nnyo kugambye ne bagenda ku kigambo kye bata surface area kubanga ekyo n'omusiru nga nze nsobola okitegeera nti ddala mu butuufu luli amazzi gabadde gayingira buyingizi mu mwala enkuba bw'itojja gonna gakola ki kati tuzibyewo tuleesewo obudumu bwe buti kinaabeera kitya kati amanyire ono principal road safety officer wali ku Ministry of Works and Transport yagambye nti embeera eno ey'amazzi okubeera nga ganjala mu kibuga wayinza okwesanga nga baaziba emyala oba kale abazimba mu ntobazi kiri awo nakyo naye okuziba emyala kati omwala oguli mmenyi ogwali gumira amazzi ago gonna gwe mwala gwe Nakivubo amazzi gabe gakulukuta okuva eri ku Mutaasa ne gakkirira ne kati n'eri ku Mutaasa nayo omanyi tegayingidde kubanga ndaba awo ku Mutaasa waliwo slope nsuubira okuba nga alibadde gakkirira naye okuba nti kati eri already gali blocked kitegeeza nti nga bujja oyambuka bwoti era gajja gakola ki sipiidi ekeereera kwe gakkiririra era ne gayingira mu kizimbe kya Mutaasa kye baakava okunoonyamu ze laputopu zaabwe kakati okuleka mpozi nga tuvudde mu mbeera ey'okuba nti tuleka abantu abamu nga bwe babeera bakuŋŋaanye nga oli alina oluganda kw'oli n'oli alina oluganda kw'oli n'oli alina oluganda kw'oli ne babeera nga si be bakulembera eggwanga lino si be balifuga nga tukimanyi bulungi kuba y'ensonga lwaki okiraba nti n'eri abagaba passport waaliyo obuzibu nga tebasobola kuba bagwira passport n'endagamuntu nga bazisigazaawo kasaba kizuula ntoli naye olw'okuba nti ono akiraba nti bali banne bazze bamukaabidde era amala n'alagira nti nja kugoba ggwe ogaanye okuwa bano ndowooza olaba obuzibu y'ensonga lwaki okiraba nti obuyinza bulina okukyuka era singa tuleka ekintu kino kigenda mu maaso tugenda kwesanga ffe tubonyebonye lwaki ebizimbe ebyaffe bye bamenya ebyabwe tebabimenya kati eyo testi nnene ey'omwala gwe Nakivubo kati haamu amaanyi agajjawa naawe okiraba bulabi n'omuto akiramuza bwenkanya nti ebizimbe si bya haamu tekisoboka busobozi enkyo gye mulaba nga yeefuula kati nno n'olaba ne bannayuganda babuyabuya namulaba ali awo mbw'ali mu kukwata amazzi bifaananyi mbubambi kataata kanoonya solution y'ekibuga tugamba bannayuganda oba bano mu mitwe mulimu binyomo kuba n'ebinyomo nabyo bitegeera kubanga obiraba nga binoona sukaali ne bigenda ne bikola kibiina strategy n'olugamba nti buno mulimu bisokomi mu mutwe mbu kati akwata amazzi kati so tulina okubeera nga twebuulirira naye nga kibi nnyo kyekibuga Kampala ekyo bwe mutalekera okuwaanawaana ebyo olw'okubanga nti gweosuubira okuba nti kati waliwo gwe baawa edduuka musima ku kizimbe kya haamu oli yali agamba simanya bamuyitaani oyo yali bamuyita Twalibwa oba atera okwambala yunifoomu y'abaana b'essomero ekibuga simanyi lwaki beesiba ku Kampala ate nga waliyo ettaka eddala ewalala baali badde bazimba ekibuga kuba ssente bazirina ne bazimba ekibuga ekirala Kampala bassa emirimu gy'abantu abantu balina okunoonya school fees abantu balina okwefaako twajjirwa abasajja bano era tulina okuluma ogwa waggulu n'ogwa wansi okubeekolako kubanga eggwanga tebagenda kulireka kyekimu kuba kati tetukyalina kyetukuweeka twogera kaati kuba nabo bennyini bakimanyi ate nabo tebeekweka nalabye beewaana waliwo kawala ketalabye keewaana nti ffe Abanyarwanda simanya ffe abalina amagye ffe twawamba eggwanga lyammwe twalitwala amafuta twagatwala ebyobugagga bera twabitwala mugenda tukola ki nakalabye okwo ku TikTok naye okay osanga batuufu ate tugenda bakola ki kubanga ne bannayuganda nabo basajja batunule ate mugenda kukola ki
tewali mukaabe maziga gammwe